What's the difference there? Empathy. Oba wetadde bigere by'omuntu. Weteeka mu bigere by'omuntu oli kyayitamu n'obeera nga gwe akiyitamu. Singa weteekako mu bigere byange. Empathy kyeyambirako nti ojja kukola kyewandiyagadde bakkolere. Singa nawe obadde mu position eyo. Feelings ze nti kati ate bwe tunadda mu kisa. Is empathy far beyond than kindness? Byanjawulo nti ate kindness kwe kuba nti oyamba olina considerate n'oyamba omuntu. Naye ate kino weetadde mu bigere bye n'owulira kyawulira. Omuyamba ng'olinga gwe yeeyamba. Kachiri ojja kujja eri oyamba obeere wa kisa gy'ali. Obeere considerate osobola n'okukola ebiraga nti oli wa kisa. Naye kino empathy nsobola okutegeera bambi ky'oyitamu naye nga sirina bwe nkuyamba. Kati bw'oba omuntu kangereze nti weeteeke mu bigere by'omuntu kati awulira atya. Kikuyambako okubanga oleka omukola ekinawe ekyandikulumye nga bakikoze. Yes. Kati ojja kwesanga nga omuntu oyo kyangu omukolerera ebyekisa n'omuyamba. So ojja kusanga ekigambo grace and kindness enjawulo si nnene nnyo. Yes. Nti enkozesa yeekyuka. Kati ebibala eby'omwoyo kuliko ekibala ekyo ekya kindness. Olina okuba nga olina ekisa. Oteeka okuba ng'olina ekisa. Olina okuba n'ekisa nti ne bw'oba teweetadde mu bigere bye. Kubanga waliwo abantu nga tebamanyina kyekitegeeza era nga ayinza obutatte byeteekamu. Kangereze nti oyinza okuba nga wazaalibwa nga ewammwe yonna bw'otunula emabega toyinaayo bwavu na bunaku bwonna. Tobeerangako mulekwa, tobeera byonna ebintu byebandigambye nti tolakingangako naye toyina kye wali obaddeko awo. Naye n'osanga omuntu ng'ali ku street. N'okwatibwako si nti weetadde mu bigere bye nti oli omwempathize. No, just omuntu wakisa n'omuwa. You're a kind person. N'omuwa nga tolowoozezza nti bambi singa nze mwavu kasinga nze naye n'omuwa. N'olaba omuntu nga bamuyisa bubi n'ogamba kamuyambe. N'osanga omuntu nga bamutomedde ku kkubo. Toli omu kubakwata essimu okusooka okufuna content. Oli omu kubakwata essimu okukubira ambulance. Otyo. Oyo ye muntu ow'ekisa. Kuba tuli mu mulembe ogulimu babloga nga ebizibu by'abalala aba content waabwe. Abalala sina babloga tebalina kye bafunamu naye tebalina kisa mu mutima gwabwe. Wolabira omuntu atalina kisa nti ennaku y'omulala ye ayagala gikolamu agifuniramu ayagala agifuniremu agizanyiramu. Bw'oba toyambe kale kirekere omulala ayambe naye tobeera ate omu kwabo abalumya. Teweetaaga kupostinga muntu nga toyongera bulumi ku bulumi bw'abadde alina. Exactly. Beera omuntu ow'ekisa. Toyambye neeyamba mu ngeri y'obutalumya. Nti waliwo omuntu nga oli ku social media ye era gye tulimu. Abalala bonna bwe baba bavuma gwe tovuma. Bw'oba tolina kigambo kirungi kyamugamba tovuma. Kubanga mu listi bwe yandigambye abantu 10 banvumye at least akomye ku 9. Mu 10 mubaamu comment eri ennungi ejja. Olina okola ebintu ebyekisa. Wow, the fruits of the spirit ekisa. Kindness. Buli muntu yandiyagadde okubeera mu nsi ejjuddemu abantu abalina ekisa.